Akalulu ke Kawempe North kakutte wansi ne waggulu era akalulu kano kandikola ebyafaayo eby'amaanyi mu ggwanga okusinziira ku byatuuseewo emabega kaawo n'ebisuubirwa okubanga bituukawo mu maaso eyo mu kaseera ako ak'okulonda. Njagala owulire ebiri mu katambi kano omanyi na ki Museveni kyategekedde Bobi Wine mu kalulu ke Kawempe akabindabinda. I am told nti Museveni this time agenda kubanga akozesa abantu bagenda kubeera nga bambadde bataddeko bi fake names mbwati twayogedde mbu fake mbutu twagala manya batadde fake names besibye obukokolo naye we are ready for everything Museveni kyoleta mu Kawempe North. Twategedde register mwagikyusizza hama kitegere. So we are ready for everything. Bafutu soja in a message egenda gye muli ne president nyina gundi gye mbaddeko abantu abasinga Mr. President tebamanyi lwaki twagala akalulu akali non-violent. Lwaki abantu ba Nupu, abantu ba People Power tuli non-violent. We are non-violent once you don't apply violence on us. Nchidamu. Tuli ba non-violent tetukola fujjo lyonna. Tetukola fujjo bw'ota tukola ko fujjo. Gwe muna Uganda ali eyo, gwe futu soja ali eyo. Omuntu yenna yenna akukola ko fujjo constitution ekugamba we defending. Kubanga omuntu yenna yenna gwe babe deployinga alina okutulaga nti yenze kojja omugezi bwati ne bwati nva in this and this ne bwajja from nowhere we defending this time byabakama this time Museveni this time Simanya Hassan Humbwire this time Muhozi abaana bagenda kwe defendinga. Ero wekitiba president bwolaba nga tuvudde mu mbeera simply because okubiriza abantu bagana okwedefendinga ne batujjako gundi zaffe gundi constitution zetuwa batujjako eddembe lyaffe. Owekitiba president tebasobola kujja abasajja from nowhere nga tebalina bye bambadde ne bakugajambula nedda bafutu soja bateekawo embeera. So baganda bange mumanye nti this time tugenda kukyukamu. Mutulumbe at your own risk. Omumpembe byabakama. Fe mwana wattu mu National Unity Platform oba mu People Power. Tetu expectinga kubanti ogenda kera kumacha olangirire nti Kyagulanyi Robert Ssentamu awangudde Museveni. We don't expect that. I repeat, byabakama. We don't expect that one of the good days you are going to come out and say that Kyagulanyi Robert Ssentamu has won Museveni. We don't expect that. Naye byabakama njagala okutegeeza. Bakuyingiza mu kintu ekigenda okubeera nga kikutawanya for the rest of your life. Byabakama jjukira mu kalulu ka 2021 wavaayo n'osoma results ez'ekisiru. Byabakama until now waliwo abaana baffe be batta be tutamanyi, waliwo abaana baffe be baalumya ebisago, waliwo abaana baffe baganda baffe bannyinaffe abali mu makomera, waliwo abaana abato abaafuuka baamulekwa. Negwe you think life is normal. Byabakama, I want you to note this, and all of you abantu abakola mu Electoral Commission, I want you to understand nti mukeera kumakya kati take an example nga Kawempe, but imagine a mere by-election. A mere by-election. Byabakama, you know how many people abali mu Kawempe. Naye you have infiltrated the electoral register. Muyingiridde electoral register, mwongeddemu abantu abataliyo.
byabakama oyagala okuttisa abaana b'abantu bino byonna byolaba jjati ekola bino byonna simply because okeera ku makya n'ogamba nti akalulu kagenda kubeera free and fair. Museveni akeera ku makya n'akutaskinga mbu otulimberimbe mbu akalulu kagenda kubeera free and fair ng'ate akalulu tegagenda kubeera free and fair. Abantu baffe be baakubye bannyinaffe be baayokezza. And on top of that, okutte information infiltrating the electoral register. Otaddemu abantu abataliyo. So bakama, this is your message. After this election ogenda kulaba, we are going to profile you byabakama namwe abakola mu electoral commission. Tugenda kuba profiling.